Katwogere ku kino ekifaananyi kino ne facility eno bannange neetambula wano. America yawadde Uganda ssente, mweraliikiridde. The answer is no. America tennawa ku Museveni ssente. America yawadde Uganda facility worth $1.5 million bagituwadde. Naye omanyi n'eri kirasi bali abasomera eri mu ziri kirasi ziri bagambye bwataginga efa aba infinite class abagamba nti foreign policies zijjako Museveni. So here katubayambeko. Omanyi nze kyenabye ku ziri kirasi ziri oluzungu luzibu. Oluzungu luzibu. Naye nze ndi Minister of Foreign Affairs nyambako bannayuganda bonna ne tutematema ensonga nga ministry yange nekino kankibayambeko then tweyongereyo. Eno facility naye bannayuganda temusiima. Okitegera president waffe yagenda n'abagamba balekera okufundinga Nakyemalya era hashtag tugitambuza stop funding the dictator. President waffe n'agamba nti we babanga batuwadde ekintu bachi following bakakasenti sente ezo zikola ki zikola ekyo kyennyini nyini kye baziteeredde mu kubanga Museveni azidiverting okutta bannayuganda bakikoze. Okitegeera era ffe nyini nyini tubadde tukaaba nti ADF yalumbe abantu ekaseese nebakuba nebatta. Okitegeera abaana b'essomero ne bafumita ebiti n'abalala ne babatta. Museveni n'agamba ADF batuwadde facility eno facility eno egenda kuyambako mu peacekeeping ne humanitarian missions mu Uganda. Kakati omanyi oluzungu luzibu. Kakati kiri ekyali ekaseese bano bazze bakikole ki balabe nti eddembe ADF teddamu kujja Uganda. Ekyo kimu kubanga ne Frank Kashumba yatugamba nti M23 ejja Uganda bakiwulira batuwadde facility eno M23 ereme kujja mu Uganda. Okitegeera humanitarian ekigambo humanitarian kitegeeza to improve the welfare and happiness of the people. Kyetegeeza nti muna Uganda olina okubeera mu nsi yo ng'oli musanyufu abasajja kye bakoze. Ate kakati twabali abazikirasi ziri abazibuwalira oluzungu ate bayombesa Omumerika. Omumerika mmuleka akole ebibye namwe mukole ebyammwe. Okitegeera ADF yajja netta abantu b'ekaseese kyabayisa bulungi. Okitegeera ADF yave Congo netta abantu b'ekaseese. Frank Gashumba yabagambye M23 ejja Uganda abasajja baginogedde eddagala. Kakati ate tubalaba muli kuno muyomba omuzungu abisobola abikola era abikoze. Okitegeera abikoze. Eno facility bakugambye egenda kuyambako mu peacekeeping and humanitarian capabilities eza Uganda bas improving such that ADF ne M23 tebijja Uganda. Bano ekyakozeseza kino nakugamba ono Omumerika senga alaba threat yonna weeri ku interest ze byonna abikola. Okitegeera byonna abikola. Nabagambye tutunuulire nnyo ekintu kye bayita Rwanda process kye ekigirimu. Eno facility eno mugireke mwe mugirabe bulabi mugyesonyiwe mugiyiteko. ADF oba M23 bajingiridde Congo balina okugigobayo. Okitegeera kati mu kugigobe Congo nabagambye America yeddiza ki yeddiza Congo. Kati bujibunanizo bwa America okakasa nti M23 gye bagobyeri ate sumbo wa region zino base zino zegende ekola tezikoleddwa mu Uganda mukka. Kenya tulina main NATO base mu Uganda omuyina mu facility gye nabalaga ne video kweri kuno ekitebe kya UN kye yakola era bakugambe eno facility era egenda kuyambako ku UN nayo okuwa bana Uganda obujjanjabi in times of emergency times. Bo bayina emergency time gye betegekera nabagamba Russia weri ne China tewabeera mirembe. Museveni alina okukkiriza okwa Uganda mirembe oba ku force bakugambye bino. In fact si kino kyokka n'eddwaliro liri nalyo muyogereko nti America bannange ne UN batuwa eddwaliro lino nalyo batugamba ya emergency response. Nesa wano tulina olutalo balina babyantalo be bagobye eri Congo. Kati bakimanyi balina okusumbwa region. Kakati senga wabeerawo obulumbaganyi nga bubadde Uganda, Kenya, Tanzania, Congo kubanga Omumerika alina okukakasa nti Omurussia afuluma. So bino ebintu bino bigenda kutuyambako mu emergency times. Nabagamba foreign policies tosobola kufuna government yawo mu Uganda. Nkiddamu mu Uganda tosobola kufuna buyinza nga foreign policies teziri mu favor yo. Kicho olina okukola olina okuzitereeza n'okakasa nti ziri mu favor yo. Ye mission gye tuliko wano bannange batuwadde eddwaliro musanyuke bannayuganda mu kifo ky'okunyiiga. Lino eddwaliro lya America yalikoze era sente tebaziwadde Museveni ko bakitegedde ajja zibba. Neno facility bagituwadde ewedde era ne UN naye egenda kugyeyambisa. UN eyina ekitebe awo kiri awo ntebe
kuliko ne office za NATO bagenda kuyambisa mu communication okitegera nabibalagadda kino kye kitufula infinite class nti forever tubeera ahead of them foreign policies ze zasudde we Syria Bashir al-Assad foreign policies abantu batandikanga nga we tugamba Museveni we Syria we yechanga nnyo bamaze emyaka 10 nga balwana nga bayambibwako America ne UN zino facility America ne UN bebazituwadde so go just relax era bakugambye bigenda kujjanja abanna Uganda okitegera Museveni yajja natta abantu ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 nga temulina bujjanjabi kakati basajja bakugambye emergency times ezijja bo bakutegekedde ate kakati atoyagala ate mwe mutugamba nti ate sibanyi tulina kusooka kweyiwa ku nguudo then foreign policies zijje kati foreign policies zitandise okureactinga zikola ebintu byoweetaaga mu ggwanga lyo ate oyomba ne bannayuganda mwagala ki nze minister foreign affairs mbagambye munnayuganda gwesanyuka just relax bino nabibagamba nti ono wewali threat gye bayita omurasha yetegekera buli mbeera nabagambye Museveni agenda kuwaayo Uganda peacefully oba forcefully agenda kugiwaayo kubanga nabagamba nti kati ferebo wetulabira ebintu twabivaako dda nabagamba leve eyaffe tekyali nti Museveni yatubba akalulu His Excellency Kyagulanyi yagenda n'atinkula olutalo lw'aba superpowers bana balina okwekuba oba si kyekyo papeti omu gwe bayita Museveni owa Russia ne China chairman wa NAMU ne BRICS alina okuwaayo entebe eyo mu mirembe nga Daniel Arap Moi we yakikola once upon a time ng'ennaku z'omwezi 4 December omwaka gwa 2021 Daniel Arap Moi mu kiseera bwe kiti yali ali mu dairema wabula dairema eyo yagwawo ku lunaku olwo n'agamba bannange tuyingire multipartism tugiyingire bino ebikolebwa bino just relax mwe mubireke nze nakugambye olutalo fere tutunuulidde nga fe olugendo tuwa victory baluyita de-dollarization baluyita decolonization lwe lutalo lugenda mu maaso mu Africa yensonga lwaki olaba nti ono bamuba mu dakiika emu nga bamugobye okitegeera Angola ne Zambia ne Congo bali mu kugoba muntu bamufuluma oyo Russia afuluma Senegal Chad Niger Mali Burkina Faso bafulumya muntu Kenya Tanzania omuntu bamufulumya okitegeera so we just relax omuntu ali mu interest zo gogenda naye atali mu interest yo muveeko nakugambye omuntu ayagala region ya East Africa bamuyita America na Bungereza oyo ali mu side zaffe okitegeera so bana Uganda twekakanye mujira mu promotinga ku bintu bya aji bamuta bannange aji bamuta ne ali emiskini mujja mu promoting ebyo foreign policies muzireke ministry number weri wano ku TikTok nganze minister wayo so muna Uganda buli kimu ogenda kukimanya mu butuufu bwakyo bakubale no foreign policies tezijjako Museveni ani promoting ebintu ebyo ye Museveni yali mukwana utawula colonialism omulabye ono muhozi ono Museveni bali mukwana utawulo so abo nabona ababagamba mbu foreign policies tezijjako Museveni tezigenda kuyamba mu Uganda ngawe zasobodde okuyamba Syria nawe zigenda kuyamba nkiddemu ngawe zasobodde okuyamba abe Syria zigenda kuyamba ngawe zayamba abe Kenya nawe zigenda kuyamba ngawe zayamba abe Zambia nawe zigenda kuyamba nno Edgar Lungu ayagala komawo ne kooti ekyamulemeseze ekya tugenda byogerako ngawe zayamba abe Zambia nawe zigenda kuyamba ngawe zayamba abe Botswana nawe zigenda kuyamba utawo lwaffe lwa dictatorship not colonialism fete tuwanagana n'abazungu newe tubanga tulinawo chance nti tugenda kozesa abazungu bano okutuyamba tugenda kugikozesa okitegeera kakati bana bawoza foreign policies abo mubateekeko amaaso aga bakugamba foreign policies tezisobola ne munange president waffe wano mweno gundi yakugambye it is possible kisoboka yajjogereddewa Santiago eri mu America ngali mu gundi gye bayita SOAS najibanyumirako eno summit najibanyonyola gye yakyogedde n'abagamba nti bisoboka ne munanga abadongo baku n'abawumba tutu baba tamanyi bya gundi bakugamba foreign policy teyina kyesobola kukola bayambako Museveni jukira Museveni yali mu kulwanagana n'abazungu fe tulwanagana na Museveni nga Daniel Arap Moi we yagenda nga Edgar Lungu we yagenda Museveni wagenda aidha agenda kusala wagende nga Daniel Arap Moi oba agenda kugana agende ngo we Syria America ne Bungereza ne UN ne Bungereza lwe lutalo versus NAM BRICS ne G77+1 lwe lutalo lutufu olugenda maso lugenda kutuwa victory mu Uganda wetegeke for time T zino zona zona nga tumazo ziplacinga bulungi tugenda kulumba akasajja nga teri kudda mabega just watch the space
Respect my people.